akayimba kawinwaji nkabaweerezako mmwe na mikwano ne Freeboy nti mugamba mutya mikwano gyange mwena abalungi mbaniza ku programu atkalaki abadde batuula esitokanze nakayimba kafiki nga gamba nti ndibyange sente neriro zange okitegeera akayimba konekaweereza ku mikwano gyaffe mwenna mu butuufu nga bakusalako mu bbaala tokyatambula omwenge ogunywera waka mu butuufu ng'omisinga ebiseera bye wabeererangamu ng'ebyo okitegeera ne tudda ku wantamiiza omwana gwe wantamiiza nakoneka baweerezako mikwano nti mugamba mutya mbaniriza ku programu abadde batuula the Miss Kavi nanyini maaso nanyini myehe omumamba eyasituka omu bw'ati ku ABS TV mikwano gyaffe mwenna mbabuuzaako okuva mu nsi ez'enjawulo ne mbabuuzaako okuva gye musinzidde ew'enjawulo yonna nti banaye mwebale twagala mwebale kulaba ABS TV tuba tulumbye ne abadde batuula olunaku lwaleero tulina ekibuuzo kyetugenda okubeera nga tubabuuzaako omulama gw'olunaku lwaleero weegulira mu maaso naye nga kyobateweerabira nti manager Kafelo Solar Center yaliwo okuteekamu ensimbi manager Kafelo Solar Center asangibwawa manager Kafelo Solar Center akugamba nti bw'obeera awo oyina mama wali mu kyalo oyina tata wali mu kyalo oyina abantu babo mu kyalo oba gwe mwennyini oyina kampuni yo gy'oyagala okubeera nga otandika mukwano oba okuwayalinga osobola obbeeyo nawali ekatooke gwe bwenna ayina ekizimbe kyo osobola oteekamu amasannyalaze n'oteekamu ne sola okitegeera nobeera nga gwe oba gagenze oba tegagenze gwe nga tebikwatako oba tosasudde bbiri oba osasudde gwe nga tebikola ki nga tebikwatako abeetaze kamera ez'amayumba zonna bazirina ekitegeera kamera ez'omu mayumba byonna babirina kamera ez'okkuba ebifaananyi byonna babirina video cameras byonna babirina paasi paasi bazirina eza sola gwe wena ekyetaaze osobola banoonyako ku 0750 bamanager Kafelo Solar Center wali eri ewa ekatooke basuubuza n'ebintu nakugamba nti okusuubuza kitegeeza nti ebintu byonna bibatuula biba byaki biba bya layisi nnyo abantu b'ekawempe mbabuuzaako bambi mwebale kwagala ABS TV abantu b'ekalere mugamba mutya abantu b'e Masindi mwenna mbabonzeekawo mu magezi abantu nembuuza ku anasinga yanakutwala yes I salute you Mr. Zake emitina Hamza Semple ankubuzizako yonna mwali America agamba takayimba kakaweerezako ku Bobby Wine no problem yes Hamza ankubuzizako nnyo ne baganda bo bonna mikwano gyo gyewaleka abokalerwe nti bambi bakwagala nnyo ku 0753 Benson Pro mukwano okubuuzaako nti webale nnyo webale eddala byonna mbiraba okitegeera yes hello nkukutte sikale nyawe nawe webale kugibeerako kadidi enkuba kati etonnya really nali manyi nti yabaloga tannasambugo naye leero yazisizza kadidi womwokiraba etaweera nga gwe mukyala nosanga omwami ng'olina abaana abalenzi n'abawala nosanga ng'omwana omuwala gwakoze eki gwatadde ku kirabo ng'omusika what do you do really mwatandise okukola ki maama nga naye omusikisa no problem bwese ebadde ndowooza yo nze sikigaana eba ndowooza ya muntu si yange kayimba ki kale mukwano tujja kuba nga tukanoonya mu magezi hello nkukutte oli ku TV yo hello yogera nnyo Irene owulira nedda
Alright. Kale mukwano ngenda kubeera nga nyongezaako magezi awo. Naye nga kyonna kyekirize buli muntu yenna aba n'endowooza esinza kigaana oba oli agambye nti muwala yasika nsonga bweti ne bweti oba mulenzi kati ennaku zino mbu n'abawala bakola ki basika nze tekigaana gwe sindika SMS yo tubeere nga tukikwasaganya mu magezi naye kye tugenda okusinga okola olunaku olwaleero tukuba muziki ku muziki sandawula nsandabule okitegeera nkwatayo omwate tugende mu muziki noonyeza obuyimba Irene. Hello. Irene owulira? Kakati. Ennyabo. Yogera towuliriza TV ongenda kujjako. Bambi abadde alowooza taliiko. Bambi buli owulira yogera ku ssimu so si ku TV. Bw'ona olinda ebya TV mukwano ogenda kwesanga nga nkujjeko ate omale weewulire ku TV ng'ate mmaze okukola ki okubeera nga nkujjako. Irene sooka mpa kayimba wa Kamayanja tubeere nga tukikwasaganya. Ogumidde bingi ogumira bingi mu bufumbo bwo tolina kyoyagala tolina nga naye bakukola ki you just stay n'ogamba nti mu butuufu kambeerawo okuzza abaana bange abakyala be bato they are there abamamba ba warriors akayimba ko nkabaweerezaako sainki bambi ffe tugumira bingi abasajja bikuta nkubuuzizaako ne muzeeyi bikuta nti mikwano mugamba mutya baabana bagiriko esawa ena streaming live Madina Pretty nkubuuzizaako nnyo Yamaha West my Gloria Musika and we have boys. It's about the parents they see in you. You are the Musika mpakutaka Yamaha. Yes, on a comment from the show drop mubuliri by Ventus Yamaha nakachwa Winfred mukwana nkubuziza akakayimba Love ne Saint tetunakafuna dia timu tusinza chieyo eno twina Love ne Saint Love eli mwaka Saint nyuma mwemuliyo mutye akayimba kajja kuba kalungi nnyo but tekanafuna video nasasira Innocent nkubuzizaako Sebriana moni ogamba otadia Selector PW Saul muwanguzi bonamba konako bukonyi kamba bazi Kawowo Latifa na Mobilu Right boname kwano babonga ko bubonzi mu magezi case Antwa Faith Kalaboya team okusika omwana omuwala si kibi era naffe taata waffe yasikisa omuwala ate tetuliiwo nothing much with that okay Madina Magoba nti sabula tugendeyi kyeba kyekiri naye nga mikwana waliwo abagamba nti omwana omuwala tewali buzibu kubanga bangi basikisa abaana abawala nnaku zino ate abalala ne bagamba nedda ebyobuwangwa bigamba nti taata mwana mulenzi alina okukola ki omusikira mbwera omwana omulenzi yasobola okukuuma ebintu mbwera omwana omulenzi yayaza ekikabi bino babisindika yes hello hello wangi ssebo kale ssebo naye gye baleko Wenyini Jamada baku TV yo Jamada soko mbulire osobola okusikisa omwana omulenzi nga olina omuwala omwana omuwala nga olina omulenzi tosobola wanje nisobola kusikisa muwala nga nina omulenzi kale ssebo ogambye kayimba ki David Lutalo tolinayo kalala koyagala David Lutalo kale ssebo Irene ndowooza owulira obuyimba bwe bakusaba Hello ali bulungi banayinga oyogeza Simbo kare nawe gyebaleko mukitunzi wa Mama Pius waneno mukitunzi mpozi okwata wa Lungujje Lungujja bambi abantu b'Lungujja tubaagala nnyo naffe tukwagala Gloria Mama Kabina nsasinga Mama Pius bawo omusanga n'ekirama ekifaananako bwe kityo
ng'olina abaana bawala n'abalenzi naye nga yasikisizza muwala. Gloria nga lwaki nedda omuwala tasika. Okay. Kale mama Pius. Nawe wasikira taatawo? Wangi. Wasikira taatawo? Ebintu byakyuka Gloria olaba abafuzi kati omusanga ne ku nnyumba nga agira eggundi. Yes, ng'agira egindi Okay. Kati n'okusika asobola. Kale mama Pius. Hello. Gloria. Want you dear. Ebale kuweereza. Kale sebo. Lwaki abadde anoba tatuula kale? Bannanga aterere mu line muziki gwe super Ave mu kwetagaza atuule. aterere mu line bambi abakyala beno byano byamutuule n'abasajja mumanyi nno basikyo. Kituufu ate kolazeemu akantu ako n'onyeenyamba. Naye gwe osobola okusikisa omwana omuwala ng'olina abalenzi? Tekisoboka. Lwaki abasajja mugamba tekisoboka ate abakazi bagamba kisoboka? Nze bampita Eme Natete. Essebo Emma. Abantu b'e Natete wano nga bwe ntuteyize Natete ku ttaanu dda wano wa mu paaka mutundwe bonna banange batumbudde HSTV ge mawulire ge nsobola okuwagalira eno. Kyakabi nnyo mukwano. Thank you so much. Bagambe bonna mbabuuzizzaako. Nyabo. Wangi ssebo. Kata tulire kayimba k'omufuna weewaabwe eno. Ani? Bamuyita Nusula Nakanjaku. Nusula Nakanjaku. Okay. Omuyimbi w'emikolo akayimba bakayita ndi mufumbi. Alright. Kale mukwano. Ale nzigadde ndi Eme Natete. Essebo weebale kuba. Akayimba lindako nga tetunabagendayo. Anyway, bwebanga time eweddeyo nja kukaddiramu akayimba ka Nakanjako. Amukyako mikwano mwenna. Nenkawereza ku bantu bange ab'enkungulutale. Kansubire nti enkuba etonye nga mutugambye. Mwena mikwano nti mbagala nnyo. Ogamba otya musigire namawojja. N'abantu bena mawojja mwenna nti mbagala nnyo. Nembuuza ku mmage matuga. Sister ogamba otya? Webale kikwasaganya. Ono n'agamba atya? Nze Justine ebusabalanze ngamba bw'abanga n'omuwala yamuzaala amuleka akole ki? Amuleka asike ku 075314 gye tukwata nti hello. Nebanga nkukutte. Wangi? Gloria. Wangi ssebo yogera nnyo. Oli mbuliri? Gloria. Kale nawe kyebaleko. Ndikiria. Webase. Mba ku mulimu kati. Gira tucheze nawe omuziki. Sawa ya kukola ki? Sawa ya kuba muziki. Okitegeera? Gloria mpaya akayimba kano. Nga tonnampa kayimba nga tonnasaba kayimba nti wakava ku mulimu. Tubadde n'omulama gw'olunaku nga gugamba nti no wobeera omusajja. I mean waliwo omusajja omukyala yagenze okukebera mu biraamo mu kiraamo kye ng'asikisizza mwana muwala ng'ate n'abalenzi abayina bw'obeera gwe osobola okukikola n'osikisa omuwala nga toyinawo n'abalenzi. Gulo olaba. Gulo kisobokera ddala kuba n'ewaffe essaawa zino mwana muwala yasika. Taata awo teyabeesiga. Andi ffe twali tukyali baana bato. Alright. Naye kati essaawa zino yatufuga ya miitingi z'ekika. Yakikwasaganya naye ng'akikwasaganya bulungi. Ennyo kwabya lumbe. Mutumireko oyo. Mutumiddeko Nannyondo ali awo eri waffe Masaka. Alright, I salute you Masaka boys. Anti twasomoka Lwera. Twajja mu kibuga kikuba. Aya, Masaka ate muli batabbu nnyo. Okitegeera Gloria. Nnyo. Gloria waliwo n'abayaya abawakana. Embu. Badde ku mulimu ne mbasanga bagamba Gloria ne Kasage kusaasirani asinga akabina. Kyokka bannange. Kiki? Owulira Miss Kavi. Zina. Kati gwe Semanda badde awakana kyemmanyi kwa. Semanda sebo. Amuma nanyini kabina, nanyini maaso, nanyini hips byonna.
Okitegeera? Kyemmayite bakyawakana. Mundabire oyo ssebo era gwe okayisizaawo ssebo okayisizaawo. Naye nga Gloria omanyi gw'oyogera naye? Nedda ssebo. Ono bamuyita Godfrey Ssenyondo ndi wano gweyogerere. Godfrey Ssenyondo abe bweyogerere mbabuuzizzaako. Wetuli nkulaba nnyo. Thank you. Mbagala nnyo. Akayimba kange Gloria. Kayimba kyate okansabye. Tonsabye tubadde mu byamulamwa. Waliwo akayimba kakadde ka radio ne Wizo. Kayimba ki? Bakaita bakasitoma njagala kaweza ku bakasitoma bange. Bakasitoma kayimbemu. Bakasitoma nkayimbemu. Yimbamu. Bakasitoma nga bakambwe. Bakasitoma nga bazibu nnyo. Irene! Mbowulira. Kawizo ne ready. Alright, sijalawo ekyokola tubadde tukakubye leero then kalinde ku Lwokuna. Kale. Yes. Ti bakasitoma nga bakambwe. Bakasitoma nga bakambwe. Hello. Hey. Gw'okikola otya maama? Abantu bali wano balaajana. Era nkutte gwe. Tugenda kanoonya akayimba simanyi bakayita gwe tuwulire bakayita olaba tetuukafune. Pretty wange ojja kafuna Lwakuna. Lwakuna ezo zonna Lwakuna. Bannaayo obadde ki? Ebirumya kale ebirumya abayaaye. Wamma Irene olina ebirumya abayaaye. Tebirumya abayaaye. Bino bye birumya abayaaye. Bino bye Irene. Alright, kale kadidi tugenda laba ekyokukola. Irene yasalawo sinze kati mu ebyo Irene gwe kikuteera. Hello. Waki dear? Oli bulungi? Kyakabi? Obulamu. Ndi bulungi nnyo. Kyakabi. Njaddikuwa tofaayo. Nja kuteeka kutugabane. Tuligabane. Waki dear? Bw'osanga bbaawo ng'alina abaana bangi abawala n'abalenzi bwe wazaala naye n'osanga nga mu wonna alonzeemu muwala gwasikisa kikuluma oba omugamba nedda tusikise omulenzi wanje nga babo naye alright kale dear kayimba akaddako nga kuweereza hawa mukono kayimba akaddako ngenda kakuweereza naye nga mikono temwerabira nti manager ka Fellow Solar Center weri okubeera nga ekuweereza jjukira nti edduuka mu Uganda erisuubuza layisi mu bintu ebayita ebya sola gwe wenna ali eyo oba oli ludda wamukubireko omugambe nti manager batugambye osuubuza layisi era ettala gy'ogula ku mitwalo 2 eno ogenda gigula ku mitwalo 15 and I'm sure of that ajja kubeera nga akusalirako ku kabeeyi biri bye bakugamba nti sibaleeta emitwalo 5 8 agenda kusalirako emitwalo 5 5% twasazeewo gibasalirako oba okigula milioni 5 manya nti ogenda kubeera nga kikwasaganyiriza ku milioni 4 n'ekitundu manager kafeero n'abeera nga akikolera mu magezi ago gonna gwe mukoona mwagala oba mu whatsappingeko omubuuza akulage byalinawo abikusindikire ku whatsapp emizindalo egya sola egikubala egigunda okitegeera mukubireko ku 0750 788 45 75 namba zero zolaba ku screen abagala ya M10 kweri nnyo Airtel kweri